President Yoweri Kaguta Museveni atongozza ebbibiro ly'amasanyalaze erisinga obunene wano mu ggwanga nga lino lizimbiddwa ku mugga Nile nga lituumiddwa Karuma Hydropower Project nga lyakufulumya amasanyalaze ga megawatts 600. Ebbibiro lino lizimbiddwa aba kampuni y'Abachina ya Sino Hydro Corporation nga liwemmenso akawumbi k'ensimbi za America kamu n'obukadde 7 nga kati Uganda egenda kuba efulumya amasanyalaze agali mu megawatts 2,000 awamu okuva ku mabibiri ag'enjawulo nga kino kyakuyamba okukendeeza ku kizibu ky'amasanyalaze agabadde gavaavaako buli kiseera. President Museveni ng'atuuka e Karuma ayaniriziddwa abakulembeze ab'enjawulo nga bano bakulembeddwamu omumyuka we munnamagye yagannyuka Major Jessica Lupo. Olutuusa asoose kutongoza bbibiro lino nga n'oluvannyuma alirambudde okulaba engeri gye lizimbiddwamu ng'alambudde n'emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu kifo kino. Bw'abadde ayogera asoose kujjukiza bannayuganda ku bitongole eby'enjawulo ebyabangibwawo okusobola okutumbula ebyenfuna okuli eky'ebyobulimi ebivaamu ensimbi ebirimu ekibalo ng'agamba nti gye bakikoze kitambula bulungi. I've told you this so many times. If you want to be modern, you will have to have commercial agriculture with ekibalo and with irrigation. This is number one. And where we have done it, we are doing well. In the few places where it has been done, either partially or wholly. Ekyokubiri ky'amakolero g'agamba nti gazimbiddwa buli wamu, empeereza mu by'ensula, eby'amasanyu wamu n'ebirala kw'ossa ne tekinologiya. Factories. As you are coming here, you saw the factories on the way in Kawempe, in Waise, and all those areas. The third sector is services. Hotels, transport, and so on. Entertainment, all those are services. Then number 4, ICT, information communication technology. This is new economy of computers. Agamba nti okusobola okutumbula ebitongole bino okutuuka ku mutindo ogwetaagisa birina kutambuzibwamu ng'ate weetaagisaawo emirembe kw'ossa n'okukendeeza ku bisale by'entambula nga n'esinga y'eggaali y'omukka. A modern economy, you must handle the 4 sectors as I have told you. But in order to modernize these sectors, you need many things like peace and so on. You need peace, you need all that. But having got peace, the most important point is to have low transport costs. You must have low transport costs. Because if you have got high transport costs, the businesses will not succeed. And in order to have low transport costs, you need a railway. This is one of the cheapest forms of transport, the railway. President ategeezezza nti balina enteekateeka ey'okuddaabiriza oluguudo lw'eggaali y'omukka oluva e Kampala okudda e Tororo, okuva e Tororo okudda eggulu paka Pakwakye, ng'ate baakuzimba n'oluggi oluli ku mulembe nga luno lwakuva e Kampala okudda e Maraba, kw'ossa n'olulala olunaavanga e Kampala paka ku nsalo eyawula eggwanga lino ku lya Democratic Republic of Congo. That's why you hear that we are repairing the railway from Kampala to Tororo, from Tororo to Gulu and Pakwach. That old line, we are repairing it now. And we are going to build a new railway, standard gauge railway, modern railway, different from this old one, from Kampala to Malaba, and from Kampala to the border with the Congo, Kasese, and then from Tororo later to Guru, to Nimle, and we shall work with Sudan, to South Sudan, to take it to Juba. Ategeezezza nti baakuzimba n'omukutu ogugenda okutambuzanga amafuta okwewala ebimotoka byago okuyita ku nguudo kuba kizoonoona ng'agamba nti n'ebyamaguzi birina kutambuzibwa mu ggaali ya mukka. Going to build pipelines to take the petrol through the pipelines. Petrol doesn't have to go on the roads. Petrol tankers, all this, no, it should be in the pipelines. Those
petrol tankers should be off the road. Then cargo should be on the railway, so that you remain only with passenger vehicles on the road, which are not very heavy, you will save the roads, you have cheaper products. Pulezidenti ayogedde ne ku nsimbi ezikozesebwa mu makolero naddala ag'ebyobulimi zagamba nti ntono nnyo, agamba nti zirina okwongezebwako era nga talina buzibu kwongeza bintu birala. So money for manufacturing, for agriculture must be cheap money, low cost of money. For night clubs and so on, you can You can go to the commercial bank and borrow expensive money for night clubs, and I'm not bothered with that so much. Amaliriza alabula bamanerenda abanyaga abantu n'ategeeza nti bano bagenda kubakolako kuba basusse okubuzaabuza bannayuganda. I'm going to crush the money lenders. They are criminals, but they are encouraged by you people. How do you allow somebody to say he has given you money, but you make an agreement that he has bought? In the document you say he bought when he just gave you 2 million shillings for paying school fees. Why should you do that? But anyway, we're going to rescue you now. We're going to rescue. We're going to deal with the money lenders. Nzaneti Namatovu, Kulwa KSTV, Agaleero.